inanga naye nga tebamanyi tebafaayo balowooza omutanda Namulondo kumuwangaaza kyokka na bigambo. Awo nno waliwo okusomozebwa naye neebaza Kitunzi nti awo asomesezaawo nnyo atugase atukubiriza atwagazza kabaka waffe atwagazza Obuganda era kyova olaba nti Gomba ng'ekitundu kigenda mu maaso. Njagala okusaba abaana ba Buganda mwenna gye muli titwagale kabaka waffe. Njagala mugeraageranye gavumenti eya wakati efuna emisolo nga n'egimu gya buwaze bagibajjako naye bwe tugenda okulaba accountability eva mu gavumenti eya wakati ntono ddala ebimu byakwekwasa naye kabaka buli kaseera tulaba accountability. Olwaleero toyinza kugamba nti Mengo nga gavumenti terina kyanjawulo kyekoze. Twongere obbaagala. Njagala okukunga abannabyabufuzi n'abakulembeze mu mbeera ez'enjawulo nti twongere okuwagira Obwakabaka kubanga naffe ffennyini ebyokuddwamu nga tunudde eno mu central government eba ebyokwogera tuba tetubiina ne bwe tuwagira kabaka n'akola naffe tuba tukoledde abantu baffe. Kabozi akubiri kwa tuise na musanvu atunzi mwenda ono honorable Saz Godfrey muna Gomba gotina ye tugenda kwana tumaliza tuneko ku kigambo kikwataganira enjigiza mukama wange biri bitya mu kitundu kye waffe kubanga ebyenjigiza bimu asabasajja kabaka ndozo yasimbyeko nnyo essira okubanga asitula omwana wa Buganda biri bitya mu kitundu kye waffe neyaza ebyenjigiriza bikyali wansi ddala era ogenda kubanga obizingira wamu n'obujjanjabi ebyenjigiriza biri wansi ddala olw'okuba nti one ngera bwe nkugambye ebyenfuna by'abantu baffe ekyokubiri obutamanya obutamanya buli wansi omuntu atamanyi n'ekyo ekimugasa ayinza obutamanya nti kimugasa kale nno okufaayo kw'abantu baffe kukyali kutono okulaba nti batwala abaana baabwe bakyalina kiri abaana ba gavumenti abaana balina bonna basome omwana agende ne weesanga ng'omuzadde bamusaba omutwalo agulire omwana we obuugi n'agaana era n'awaaba n'okuwaaba. Ekyo nno ne kizza moralo oba okwagala eri abasomesa n'abaweereza wansi kitegeeza n'okufaayo eri abaana ababazze mu masomero ne kuba kutono. Awo mu byonna ne kizingira wamu nti ebyenjigiriza bikyali wansi naye ng'omubaka waabwe ngezaako nga nange basale mu ofisi yange nzigaba ekyokubiri nkolanga ekyokulabirako nti bw'osoma obeera kino ekyo kyokka kiyina bekiwadde amaanyi. Ate ne from Buganda tugamba nti okulira n'omukulu ataddiza waki olina namu empaka ez'empumbu mpa amaanyi kubanga bandabye nga nsoma nga nkula nga ntandika okukola era ne nfuuka kyendi ng'ate emu ku nnyingo enkulu kusoma kale nno nemba ekyokulabirako naye nga nyina obumanyirivu nga nyina obukakafu nti tutambula tetudda mabega era tetulinga bwe twali wadde tetunatuuka bwe tulina gye tugenda. Yes, ebyobulamu ebyo nabyo bikyali wansi olw'ensonga nti gavumenti eya wakati tebiwadde priority. Obujjanjabi omuntu wa wansi tayinza bwewa wabula erina kuba gavumenti eya wakati nga Gomba kati saawa zino twandibadde n'eddwaliro Referral Hospital tetugiina tugenda Butambala mu polisi ya gavumenti buli constituency at least yandibadde ne health center 4 tetugiina nga Gomba East naye ng'ate si bunafu bw'abakulembeze nga nze tufaayo nnyo naye ensangi zino ebintu ebiteereddwako omulaka byebyo ebyamangu mangu ebireeta akalulu ebiwa omukulu akalulu n'ebyo ebibeezaawo mu nnansi abiwadde enkizo ntono nnyo. Kyekyo kizibu lwaki obujjanjabi nti olwaleero luno ambulance eri eGomba nze nagiteekayo ate nga sinze mubaka asoose waliwo naye nze nagikola ki era bwefa constituency ebeererawo naye ng'ate Gomba saza ddene nnyo Gomba saza lyamaanyi nnyo naye awo nno wenkubira omulanga nga tumaliriza ffenna bekikwatako titukwatire wamu nga tetwewuddeemu mu ddiini mu kkala zaffe ez'ebyobufuzi tukkirize nti Gomba we waffe gye tugenda okubeera era gye tujja okudda tulina kukwatira wamu okulaba nga tutunula essaza lyaffe
Okay, osigadde gwani mukama wange. Nze nsigadde nze Saz Godfrey omubaka wa Gomba East munankyukakyuka munnanuupu. All right. Addako. All right. Era aliko. Okay, sigenda